Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Omanyi beefuula nnyo abategeera, beefuula nnyo nti bo NRM nnyo, beefuula nnyo nti nno bo NRM tebagyogerako. NRM bw'eba eyagala okutereezebwa bagitereeze ekkirize bagyogereko. Teri mujjega agenda kugiva wano n'agenda okuŋŋamba wano ku ezo zi WhatsApp groups ze babeeramu nti ono biki byayogera, byenjogera byange, essimu nze nagyegulira, sigo wanfuula memba wa palamenti, abanfuula MP b'e Kasambya, sigo wampa obwa Secretary General bwa PLU. N'olwekyo akakamanyiro balina okukakomya. Kumukutu Beyond the Newsroom gwagenda maaso n'okubeera ng'otugoberera, njagala okutegeeza nti kyokola kya muwendo mungi nnyo ate era nkwebaza bwebaza gwe wenna eyo gy'ogenda maaso n'okusinziira okubeera nga ate otugoberera okubeera nga oba oliawo tutanya ensonga ez'enjawulo mu ggwanga lyattu Uganda. Ati kakati nno musajja mukulu amanyikiddwa nga Daudi David Kabanda agenze maaso n'okutegeeza nti teri kintu kifu ekiwunya n'okuwunya ng'ekibiina kya National Unity Platform kakati ono mutali yadde kuswala yadde okutya ayanukudde mukama we President Museveni gwe tuyinza okuyita ssentebe w'ekibiina kino ekya NRM n'agamba impozi nga ono obukulembeze bumaze kuvaawo naye ekituufu kiri nti tetulinaamu kye tugenda kufuna nga NRM yekyatukulembera mu mbeera gyegenda maaso n'okubeera nga etukulemberera mu kaakati nno musajja mukulu abanyikiddwako nga Medad Sseggo naye bino olumugudde mato n'agamba byebyo nabagamba dda naye nga temuwulira wabula NRM yo kituufu nfu yeetaaga kuziika oba nabuziise kakati nno ebyabbalamu okugenda maaso n'okubeera nga ayogerera nsi gwe bawadde piki nti no His Excellency Bobi Wine yamaze kuyisa kabbo bimukalidde ku mumwa Bobi Wine olumwanukudde Balamu n'agamba nti nayisamu olukomo lw'essimu nga yeetonda audio nzirina wano zonna nze ngenda ogenda maaso n'okubeera nga nkuwa Lop Joel Ssennyonyi ayina bayanukudde ate era nga ne Balamu talutonze ate kakati no musajja mukulu amanyikiddwako obulungi nga Balamu wenjogerera ebibye mwana tu si birungi ekyenkanidde awo n'ensonga nyingi byonna mbikuleetedde ogende maaso n'okubeera nga oba oliawo obiraba ngenda maaso n'okubeera nga ngenda kuwa videos zino naye nga tuzisengese mu kye tuyinza okubeera nga tuyita chronological order era nga tukozesa authorities ez'enjawulo ogenda maaso n'okubeera nga ate tukuwa amawulire gano. Kusaba video soko ogiweka like etambulire ddala etuuke ku oyo yenna yandyagadde ogenda maaso n'okubeera nga agifuna ate era eya subscribing edda nkwebaza bwebaza gwatanaba subscribing nkusaba n'obumbeefu obw'ekika ekya waggulu soko subscribing tutambuze ensonga. In reality, NRM now means corruption. If you are appointed to an office, you help yourself the way you like. And that's why you have had all these fellows going to steal Bavat. Because they think the moment you get into a public office, it is a platform for you to pick as much as you can. So therefore, me, I don't, and it's a debate I have avoided. I don't want to begin answering. My ideology of FDC is center-left, is right. I am different from NRM. Kakati nno, ye musajja wa mukulu David Daudi Kabanda, ono nno naye avuddeyo n'ategeeza nti NRM ku ssente zegenda maaso n'okubeera nga efuna. Ng'oggyeko sisitimu enfu ennyo ekituufu kiri nti enguzi esibuka mu NRM. Bw'ogenda ku kitabo ekya NRM kyo kyennyini bayinza okubalirira obuwumbi bwe bafuna okuva mu gavumenti. Nalabye bano waliwo todo nga Secretary General w'ekibiina batuwa accountability nti ssente zikola bwe ziti ne zitambula ne bwe ziti. Kati abantu wano baafuuse nti buli muntu yenna ayagala okwekkirinzinga oba okweyozaako ebibi bye yakola emabega ayogera ku nguzi. Corruption, we are fed up. Kakati ebyo nno nga tubitadde ku mabbali. Medad musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Ssemujju Nganda agenze maaso n'okubeera nga ayongera okubeera nga ategeeza nga agamba ekyo kyokka ekyokukola ye system eno ogenda mu maaso n'okubeera oba oliawo nga ekyuka.
No, that question I don't answer. In fact, for me it is immaterial. I want to deal with the basic things in Uganda. The basic things is mismanaging the country. And I don't think many people want Museveni out of power, want him because he is of a bad ideology. Nothing. They want him out of power because of mismanaging the country, because of stealing of public resources by the NRM, which is now, by the way, the official ideology of NRM now, if you want me to, stealing public resources. If we are in the West, this government should have collapsed with Mabat long ago. So therefore, the issues to deal with for me at the moment are not issues of ideology, are issues of learning how to compete, how to hand over power. Kakati nno President Museveni Yoweri Kaguta Tibuhaburwa avuddeyo n'aleebuula n'ateekako okuleebuula musajja mukulu n'okumulengeza amanyikiddwa nga omusajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Sewungu yavayo n'agamba nti ekireeta ekisinza okuleeta accidents ennyingi ge makubo amafunda ageetaaga okubeera nga gazigaziya. Museveni n'amugamba nti olowooza ng'omwana omuto baby, so abo bakazanyirizi ebigambo byabwe temubiwuliranga. I saw one joker. You know you have got jokers in your society there. This is a joker, I think it's called Sewungu or something like that. Last night in Parliament, when you were talking about Aleper, there's a joker called Sewungu. I think it was called Sewungu. He was speaking. Yeah, it's called Sewungu. I know them from intelligence, from those who are not so useful. I always follow them up. Now he was saying that because there are two lanes, one lane, that's why we have accidents, that we should go to 4 lanes, just like children. You see adults talking like children. What sort of people are these? And they call them leaders, honorable, what? And Anita Mong doesn't have a job in the parliament because they are always fighting there in parliament, talking, standing up, sitting down, point of view. It's like a theater when they are down there. Kakati yenno Lop Joel Senyonyi onono ayanukudde ebigambo abyaba babadde bagenda maaso n'okubeera nga bagamba nti ensimbe bagenda maaso n'okubeera nga bazijja mu basiyazi, n'agamba nti ebigambo byammwe nabiwulira dda tebikyalina kye binyeenyaako yadde okunzijjako akadde kano naddala ngaffe ekibiina kya NUP. Abantu abo balimu omukono ogw'abazungu nga bebaze boogera abazungu simanya abali b'ebisiyazi be bakumamu ekintu kino shwale tuleme ate kunafuya nnyo bannayuganda nti bo tebeetegeerera omuzungu yalina okubategeerera ate nga balaba ebigenda mu maaso. Sente zaabwe zibbibwa, sente ezirina okukola ku malwaliro, ezirina okukola ku byobulamu, ku byenjigiriza, ku nguudo ne service delivery issues endala. Kakati bannansi bavaayo ne bagamba nti enguzi eno mulina ogirwanyisa gonoga nti abazungu bebabakumamu. Kenya William Ruto era naye bw'atyo bwe yatandika ng'amwetoolodde bagamba nti bano abawagira bino Ford International abazungu eyo naki, naye pressure yeeyongera gibyaggwera etteeka n'alijjayo mu parliament, cabinet yonna n'agigoba. Naye kati bannakenya bagamba newankubadde okoze kye twagamba okukola walwawo ekitegeeza tusobola kwesiga ng'omukulembeze kakati naawe genda. So ne Mwami Museveni alina ekizibu kyekimu, alina abantu abamwetoolodde abamugamba nti abo si bannayuganda abeekalakaasa ababakumamu bazungu bakyerupe nakito bawuliriza gye binaggwera nga tawuliriza bannayuganda tebijja mubeerera birungi. Wuliriza bannayuganda ki kye bagamba, lekeraawo okukweka omutwe gwo mu kibakuli nolowooza nti tewali kigenda maaso bino tebiri siriyasi naki, ate nga bannayuganda balemeddeko. So ng'omukulembeze tekiba kirungi okubeera n'omutwe omunene n'olemerako ne weekangabiriza n'otawuliriza bannansi ki kye bagamba, kuba kaakati gye bigenda abantu bangi bagenda kukyegattako
n'ababadde batabiriiko nga baagala ensonga eno ekolebweko. Balamu Barugahare ono n'avuddeyo n'aleebula Oweekitiibwa His Excellence Kyagulanyi Ssentamu naye byonna bino mbikuleetedde weerabireko ku bigambo bya musajja mukulu ono. President wabo wa National Unity Platform jo yabadde ayisa akabo nga bagula piki y'omwana yavudde e Bushenyi. Lwaki oyisa akabo nga akaunti yo eriko obuwumbi n'obuwumbi? Tulekeraawo okubeera abakodo, tulekeraawo okubeera abakodo. Abasibe bennyini aba NUP basaba abawerera ddala 28 29 abasaininga babadde bakoona ebinkumu n'esiginica nga basaba okuva mu kkomera Luzira ne basaba nti baba beeyimirirwe. Enkwata fayiro eyo ndi omukulembeze w'eggwanga onjogerera bino eri ku mmeeza y'omukulembeze erinze maseye ogamba nti abaana abo bakole ki abeeyimirire kuba twamusaba ye kubanga abamu basaba okweyimirira ne babagamba tebalina aba beeyimirira tebali substantial sureties tebali substantial so netumusaba president wetwaliyo n'omuvuka gwe bayita kansala gwe bayita Dr. Katerega ow'e Masaka netumusaba abaana abo abeeyimirire abate tusuubiranga katusabe youth day egenda okutuuka nga tulowoozeza abaana bafunye obudde oba tafunye budde Christmas egenda okutuuka nga abaana abo bakoze ki bayimbuddwa. Ekituufu kiri nti oba oliawo buli omu aba n'endowooza ze naye Balamu sometimes ebintu ebimu oluusi mubyogera nga naawe osaana obitunuulire olabe oba ddala kyoyogera kyekyo ekituufu era kibadde kijja mu ebyo byogenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo oderivalinga. Kakati His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu alina obubaka bwaweereza eri gavumenti ya kuno ng'ekituufu kiri nti tebuwoomesa nakabululu yadde akamu n'akeddagala. Tulina n'okubanga tukulembera eggwanga lino. Museveni is an illegitimate president. He is not the president of Uganda. He is a bandit that took over our country 38 years ago, and every 5 years he organizes sham elections. But even in the 2021 sham elections, we defeated him. So he's illegitimate. However, we are being non-violent and we're doing everything within the law because we know we are on the right side of history, we are on the right side of the law. So we are going to Paris tomorrow. Thank you very much and God bless you. Kati ebyo nno nga tubitadde ku mabbali. Abantu ab'enjawulo, ba activists ab'enjawulo batunuulidde ensonga eno ey'okubeera nga bakwata abaana ab'ekalakasi. Ne President Museveni alabuddwa ne bamugamba nti eno gy'otuddeko time bomb essaawa yonna eyinza okugenda mu maaso n'okubeera nga eyabika toyinza obutakyagala singa kiba kigenze mu maaso n'okubeera nga kituukawo. And he needs, I think the time now is the wrong time for him to say those things because at age 40 in power, you can't plead such petty things. Deal with the situation. Deal with the cumulative failure of governance, the cumulative failure of checks and balances, the cumulative failure of the fight against corruption. This corruption thing didn't start today. Dombo, you do recall, we fought corruption. We fought corruption. We did. Corruption didn't start yesterday. We have fought corruption. You lost the fight, didn't you? No, we never lost the fight. That's why we are a reference point. Yes. We are a reference point. We can tell you the robbers of the state, they walk in suits. Kakati nno ye musajja mukulu Daudi David Kabanda atakomye okwo wabula yeekumyemu ogutaaka. Ababefula b'NRM abo ababeera ku mikutu gya WhatsApp byandamining president w'ekibiina brother national chairman w'ekibiina kya NRM bitya kati olemereddwa ssebo alemereddwa nze nange kyogamba nti no teri binnemye mu constituency yange y'Ekasambya era abantu tebaŋŋamba nga ngenze ku nnyimbe mbakyawo onalebo watusuubiza kino nekino ate wakitugaa nti ogenda kikola mu guno omwaka nekirabika kyo kikulemye kati nga munyiigira omuntu ate nga ddala sikikoze pulezidenti enguzi tagisobola bino ebigambo ze si byange bw'oba oyagala okwogera ne producer asobola okuyamba. President Museveni mu kamwaka yennyini yagaa nti nze ku nguzi muyinza
kubaako engeri gye musaagamu nange naye ku Muhoozi birala ye tasaaga takompromisinga kubanga yagenda mu SFC wano yawe ekyokulabirako nti bwe yali yakayingira amagye nga bali Masindi emmotoka yayefuula n'egwa kati bwe yagwa kamanda nti yaliyo n'amuyita n'amugaa nti ebyo byonna ebibeera wano tetubyogera ebibeera eno tetubyogera bisigala wano. Muhoozi n'agamba no, that is corruption. Nga muto nagambe ensobi weeba eguddewo tulina okugyogera tumanye yagudde etya eyabadde agivuga yabadde atamidde kubanga eri eyagudde nsimbi za miwa musolo ze ziweddewo tuba tugenda kufuna nsimbi ndala kuzzaawo tanki eri eyagudde. Nagenda n'agamba taata we n'amugamba nti naye nze badde baŋŋambye nti nze sikola ki soogera. Beyond the newsroom gwe mukutu akuma atakomera mpera mbere bulungi era mwera batusinkane mu ngunga asiimye atakomera mpera gene maaso n'okubeera nga abankuumira. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.